Omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi enkulaakulana n'okuteekerateekera eggwanga Ramadhan Goobi abuulidde eggwanga engeri minisitule eno gy'esaasaanyizzaamu ensimbi ez'emyezi esatu egy'embalirira y'omwaka 2021-2022. Kyali kirungiko okusinga omwaka guli ogwayita ogwabiri lockdown, abalala banka zaazitwala, abalala bakyusizza bizinensi n'ebirala. Abo balina bu bizinensi obutono naye nga okozesaayo abantu, okozesaayo omuntu omu, bantu babiri, abantu bataano, ng'obeera ng'ofuna ensimbi ku bbeeyi entono n'ozikozesa. Ramadhan Goobi alaze obwennyamivu olw'engeri abakungu ba gavumenti gye basaasaanyaamu ensimbi mu ngeri y'ekyeyonoonere kubanga bye bazikolamu tebirabika. Ono agamba ng'akyali mu minisitule y'ebyensimbi si wa kukiriza ssente za ggwanga kufa ttogge era entambula z'abakungu zonna aweze okuzisazaamu. Goobi era atangaazizza ku nteekateeka ya gavumenti ey'okulaakulanya abantu eya parish model. N'ategeeza nga minisitule y'ebyensimbi bwe bakizudde nti gavumenti ebiseera ebisinga ebuukira ebintu nga temaze kukola kunoonyereza kumala, n'asaba bannansi okuba bagumiikiriza nga bwe beeteekateeka. Abantu tebali Kampala, bannayuganda bali mu byalo eby'enjawulo. Ate era gavumenti esingayo obutono gye balinako contact, oli waasobola okuvuga akagaali oba okutambula eri kumuluka. Twandibali tugenda ku LC naye LC ate yo eri wansi nnyo tuzibuwalira okutuukako nga gavumenti. Kakati nze nga PSST oba Permanent Secretary and Secretary to the Treasury akuuma ensimbi za Uganda, sijja kutwala ssente ku muluka gwonna mu Uganda ogutali ready kubanga tetwagala kufuna bizibu byebimu bye tubadde nga tufuna. Agamba nti enkola eno eya parish model nnungi nnyo era erina kyejja okuyamba naddala mu kusitula embeera z'abantu, wabula wakyaliwo ebirumira bye balina okusooka okutereeza. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.